bannange bino bikanga bitiisa birimu ekyekango ow'omutima omunafu akatambi kano kaleke bw'oba okaaba mangu akatambi kano keesonyiwe bw'oba oli mutiitiizi nnyo ekisusse ate ggwe bikkako bubisi simuyo ekigenda mu maaso tetukitegeera mbabuuza mwategedde ebyagwa ku mwana mulenzi eyayita pressure ku mikutu gya intaneti mwategedde ki ekiri mu bulamu bwe ku ssaawa eno amawulire agavayo gagamba omulenzi ono bwe yawambibwa abantu abatategeerekeka abalala ne batugamba nti omulenzi ono yali atwaliddwa mu kkomera abalala ne batugamba omuvubuka ono bamutwala mu ddwaliro nga mutabufu wa bwongo wabula ekisinza okunneewuunyisa nti mu ddwaliro abantu abatamanyikiddwa bajja ne bayingira eddwaliro ne bakwata omwana ono ne bamufulumyayo mu ddwaliro ne bamubbayo ne bamutwala essaawa zino tebamanyi mayitire g'ono muvubuka gy'ali igwe totidde wowulira ebintu webito totidde tebikutiisizza nze nga adita bintiisizza kubanga twetaaga okumanya omuvubuka ono aliriddawa ani yamutwala kyekituufu ekyamutuukako mulwadde bya ddala ayina musango nti gwamusibya kiki ekigenda mu maaso nange sikitegeera nga bwe nkibabuuza nammwe nkimanyi mugenda kubanga mukimbuuza era nkimanyi wali abagenda okuvayo babuuze lwaki obuuza ffe totubuuza ffe tumuyita tutya tubeera naye mubeera batuufu emumbuuza ebigambo webityo naye nze ng'omuntu omunayuganda ate nga ndi concerned ku bannayuganda bannange njagala tumanye bangi nnyo ababadde muli eyo nga muwagira omuvubuka ono mumuwaga ovuma abantu ayogera ku nsonga ezimu ezirimu amakulu ezitalina amakulu netuzireka bintu bingi byabadde nga gyakola muvubuka abadde mupya ku mikutu gyaffe egya social media nga mupya naye yajja n'amaanyi mangi nnyo tulowooze nti nagamaanyi ge yajja nago yensonga lwaki ali mu bulamu bwekuti katwogere ku bintu byabadde akolera ku mikutu gya social media gwolowooza gye gyavuddeko akabasa okubanga omwana ono anoonyezebwa taliiwo kubanga abuziddwawo abuzeyo abantu abamubuzizza be baani lwaki era bamubuzizza nkyabyebuuza neetaaga okuddibwamu mu katambi kaneeno nga weeyambisa comment section wabula ate yenze Sheila Adita subscribinga ku YouTube channel ekigambo weekiryawo notification eryawo waggulu gyeyambisa bulungi nnyo videos ziviewing entegeeza zirabe zirayikinge ziwe ekigalo commentinga wansi tumanye kikyolowooza ku butambi nga buneeno ensonga za pressure ku pressure zitadde abannayuganda ku bunkenke buli omu ali ku bunkenke naddala abakozesa omukutu ogwo mupya ogwabagatta bantu ogwakajja buli omu ali ku bunkenke abaana batidde emitima gibeewanise bali mu kwekuba bwama bali mu kwebuuza munnaabwe aliriddawo tugenda batwalako mu katambi ka Mikisimus Tufane ng'ayina ensonga ezimu zaali mu kuwa eri abantu ku nsonga za mukwano gwe pressure ku pressure ate datikomewo before the day pressure nga tannava kugundi kuzino kupostinga omanyi twesanga ku live emu I think oba twali wano netufuuka kati tubadde twafuuka bakyali nga sisobola kubeerawo ne simubuuzaako blood oli fit oli steady ne muteerako ka voice note olumu wemba bize naye nanteerako nanga ndi fit muganda wange biki okitegeera naye amazima mabi ekiro before nga tannalekerawo postinga pressure yankubira ku ssaawa 10 kintu ekyo tekibangawo ssaawa 10 ssaawa 10 ez'ekiro nenziramu ne mukubira nga tankwata nenziramu era ne mukubira kyankanga kuba si muntu akubira in fact precious akoma okunyumya n'abantu kyemayisa wanga 3 ez'ekiro olumu nagamba bro wange good night namuga kale blood naye good night naye ku ssaawa 8 so simanyi kyaliwo bannaye naye kyemanyi ali steady omanyi nga tuvudde mu bino ebya abamu obwongo bwammwe
bulowoleza mu internet buli ssaawa kyovola bafa abamu wendaba envuga speed nsobola ogamba baneka nesonywa mu internet kubanga eno internet depressinga mutemusobola kitegeera naye kati ffe abaliko mu spotlight eno internet depressing. Ebyo bye bivudde ewa Miki ng'agezaako okubuulira abantu biki ebyatuukawo olunaku olwo wabula nga naawe gwe wenna abadde tamanyi pressure ku pressure tomuwulirangako owulira tumwogera neggwe tomulabangako oyagala okufuna akakisa kano okumulaba tugenda kubanga tukuteekerawo waneno obutambi bwa pressure ku pressure no obulabe obwekkaanye omumanye yani omuvubuka ono bambi yabuze anoonyezebwa abantu bamunoonya mikwano gye tetumanyi kituufu wabula tusaba mwena abamanyi famire y'oyo muvubuka nga musobola ogituukako mugende eyo mubabuuze nga mikwano gy'oyo muvubuka bannange munnaffe aliriddawa amawulire bwegati ne bwegati gayitinga nabagamba kino bwekiti ne bwekiti kiki ekigenda mu maaso mutunnyonnyole mufune information entuufu tuyinza okubeera abo nga teyawambiddwa mu ddwaliro ng'ebintu webyogerwa nga waliwo ekintu ekirala either nga abadde mulwadde waddala naye gwe tolowooza nti obutambi omuvubuka ono bw'abadde ng'akola bwe bwamuviiriddeko akabasa tugenda kubanga tukuteerakoko obutambi obumu obwa pressure ku pressure bwazze ng'ateeka ku mikutu gye gya internet tubuwulirize ate era tulondemu tumanye oba bwe bwavuddeko ekibasa oba gaayo ono just mulwadde ebyaddala ng'ebibadde byogera kwa tugendeko mu Mama Fina bawo Chegundu yafa olwokubanga yali agala okugamba Museveni nti gwe n'oyo mwana gwe wamutwalira mwali mwaloga Museveni era mwabafugani gwanga yensonga lwaki gobera nnyo ne ssente nnyingi ez'okugabagaba owooza mbuno ozikolera musabo naye nga tekisoboka kukola ezo ssente zonna musabo omwana gwe wasindikayo ate oyo mwana baawo yakwata ssente z'abantu ne mubba abantu ne weefula yamba abantu obawa ssente za saddaaka omwana mwenyini anywa nnyo baali banywa n'akuba radio n'amutta bano abantu mu ntiisa batya nti bajja kubaloga nabo ne basirika wiiza lwaki wasirika okusirika kukuyambye ekyo bakuwaawo obumotoka ino bw'olinga mukazi we ate nze ono mwana temusaba namutuusako bulabe kuba yaddako okuba omukule abaana abobuwala bagambe akaviriwe kaba kakadiye jayo mulekera okuba omutwe simanya lipeya biki akaviriwe kaba kakadiye jayo wali abantu abasala enviri abasiba enviri ennungi bwe batyo bayisinganya n'emikisa no bera nakaviri kalipeya no kanikiriramu ebizigo muyina obuzigozigo obunya simanya robo enviri osigamu muzigo gwaki n'abawala abeerwa abalinya boda bagambeko ezo kala z'abaana balina sente zakala baana balina okubeera bavuga renjiro naye kale eyo gisotya ojisuso kya kusalama road I know ojirinyisa otya epiki osulotya nasana mutwagaza imagine tebachikola buli muntu mweru nga tali bulungi bakutugirako emmese mu bitundu by'ekyama I know bagenda tweyongereyo abanyiga ndi mu gate munumbe mu gate twayize gate ayogedde ate nze mbisanya ne bamutuula ku ngo kati mwe bamutuula ku poti mupiteko nga muzibiriza bamutuula ku mbisi bapiteko nga bazibiriza nze ndikasa nze sibinsanya nze abakompitinga nange bamikwano I take the first position ndi nambemu abasigadde musobola kubeera namba 2 namba 3 mbamwagala nze ebyo tebinkwata mwelekere naye is always number what mpozi nekya saagala busiru saagala kamansankali saagala mputu saagala ngambo saagala abasajja bampi mubba ebyokulya by'abaana abasajja abampi twabatama kubawonyaawo bafaanana ng'obubonero bwa kolera I know ate bwambala bubi obeera otya mumpi nobeera n'olutandi sibeera mumpi okola ejjimu tukoleza abakazi wanga flampe I know bannange mizinaazina mmwe muli bwana abasajja abampi nedda abasajja abampi n'olugezi sebo kayinza okugamba tonewanikako nine webuuzako yo height newanikewa ate no bwagala n'obafukamya kati omusajja omumpi tukufukamye tukunebuti obalinga emisigiri gy'omutwalo obusajja ofunayo obudde obusajja obumpi butuge abasajja abampi benkana tube z'ebiguuna katuge kuba bannange tusobola kakumeko n'omuliro kagambye omanyi abeera kofitinga n'omwana wo okugenda nga badduka ayagala okutukuba mutusange mu gates mwana mu gates oyo ye pressure ku pressure mwena ababadde temumanyi mufunye chance enene nnyo nti nno munoonyeza n'endabwa obutambi bwe n'embeera nga mbubaterawo wano abantu abasinga bagamba nti nno omuvubuka ono okuvumirira gavumenti kyekyamuviiriddeko obuzibu
era y'ensonga lwaki ali bw'ati wabula ng'ate ngenda baleeterayo akatambi k'omuvubuka eyayogedde ku nsonga za pressure ku pressure wabula ebigambo bye segenda kubanga mbyogereramu segenda kwogereramu kigambo kyonna ngenda kubatirawo akatambi nga bwe kali ye ng'ayogera wabula mu butambi buneeno bwonna bwe tutaddewo gwe mugezi wekka gw'ogenda okulondamu ekyamakulu omugezi wekka gw'ogenda okufunamu ekyamakulu gw'omusiru bugenda kuyitako we butojja bulaba nga tebulinimu kyamagezi kyonna omugezi eka yagenda obufunamu era nga tukusaba bw'oba obulabye bambi komenti nga tumanye ng'olowooza ki ku butambi nga buno komenti nga tumanye olowooza ki ku butambi nga buno kambaterewo akatambi kuno omwami nako tukawa amato ate era tukomewo dirwe nayiga nti mu nsi muno nteekeddwa okukolako kyensobola siriiwo kusanyusa buli muntu wabula okukola ekyo ekinsanyusa so si kusanyusa muntu olunaku lwe nakizuula nti buli muntu ku nsi kuno kimuwanguyira okukusanyukira era kimubeerera kyangu nnyo okumwenyeza nga wooli thaani okuteekinga tayimu okunoonya wa woobulidde mu bufunze omuntu anyumirwa nnyo by'okola era asobola okubeera namba 1 faani wo era asobola okubeera nga buli kimu ky'okolako bakyoteekako engalo awulirira ddala nga gwe mutuufu naye nga mu bwongo bwe ne mu budde bwe talinaayo kaseera ako kayinza kunoonyaako ng'obuze ennaku 2 awo abadde akulabira era ddirwa okakasa mikwano gy'omu nsi muno mukwano gw'omutuufu y'oyo akunoonyaako ng'omaze ennaku 2 nga woobadde okolera wabadde akulabira wabadde akusanga nga takyakulabawo n'ateekinga obuvunaanyizibwa okubuuza nti owaayi omuntu ono oli luddawa oli mulamu bulungi oli mulwadde n'ebirala tubadde ne tikitooka munnaffe wano nga musajja w'amaanyi era ng'alina n'abagoberezi era nga munnattu bw'abeera ku layivu ze n'abalala bangi nnyo nga tubeerako bayitirivu olwaleero ndi mu kunoonya ku zi videos ezeebuuza n'eri bafaani be not ku ba big tiktokers wabula n'eri bafaani be ndi kunoonya ku videos ezeebuuza nti pressure aliko luddawa era pressure kye kyamutuuseeko ffenna we just quiet ky'okuyiga ekiri mu mboozi eno kyekiriwa oli wa kitalo nnyo buli kimu okikoze olaba oli wakabi naye ennaku 2 nga toli awo abantu we bakumanyidde zikumala okwerabira ne tutaddamu nakulowoozaako katusabe yonna gy'ali mukwano gwaffe ono pressure bw'aba mulwadde onna kyayitamu akisomoke kuba manyi kisoboka wabula nga nkujjukizaako babeta bamugesha tours and travel bano bagamba bakola ku nsonga za air ticket visa ticket another visa MOC omuli Canada, USA, Germany, Turkey, Dubai, Kuwait n'amawanga amalala kwoteeka n'ensi za Europe bagamba nti banoonyeeko bajja kukola bulungi nnyo obutagambika ate ng'ekyenjawo kye balina ng'omwana ava ku kyeyo balina entambula esobola okujjaawo ku airport ne ku nsonga za passport bazikolako ku 0709 713 172 osobola okubafuna ne tubanga ate nazino obulungi bannange atera n'ava mu ddiiro alima obulungi naye atera nanyuka oba bwe batyo bakyogera omanyi nze ndi muganda akulidde mu Buganda naye munnange tekitegeeza nti oluganda oba olumanyi oluganda lulimu ebisoko ebyenjawulo nakasigirwa enkozi nakasigirwa enkazi simanya amaloboozi amalanzi bannange akakomekereze ebintu ng'ebyo saasoma luganda naye munnange oluganda kyekintu ekizibu nnyo okutegeera yadde okwogera n'okuwandiika obadde okimanyi tuli abantu bangi nnyo abasobya nga twogera olulimi oluganda ate era nga tuli bangi nnyo abasobya nga tuwandiika olulimi luno oluganda
nange nno bwembanga nina wensobezaawo mu luganda lwange nkusuubira okubanga ontereza butereza bwabula tobeera omu kwabo abagamba tolusobola tolumanyi lwaki olwogera luleke bwe siyogere luganda ngenda kwogera lulimi ki ng'ate uganda yewaffe gyenzalibwa era gyenva. Munnange byebyo nno ebivudde mu butambi bw'olwaleero nkusaba munnange otweyungeko bw'oba wamisinga chance eryetweyungako olina okukola ekintu kimu subscribing ekigambo weekiri kwata ku notification bell commentinga tumanye nti video zikutuuseko omwagalwa kimanye nti tukwagala nnyo yonna gy'owangalira okulaba obutambi bwaffe buneeno oli mu Saudi Arabia oli Jordan oli Qatar oli mu Oman oli Dubai oli Kenya oli Tanzania oba oli Uganda yonna gy'owangalira mwebale kubanga mutwekuumirako mwebale kukola mwebale kuba abantu bakozi tusaba mukama abongere era abawe ebyo bye musinga okwagala sente eze mu ngalo zammwe mubeere nga muzifunamu mufunemu sente ze mutuuyanyidde nga mu abantu omanyi si kirungi kukola sente n'ozikola naye ate n'otazifunamu bangi balina sente naye nga tebazifunyeemu tetwagala obeere omu kwabo twagala gwezookoze ate era obeere nga ozifunamu mundeke mberekereze abaagalwa nga nsigadde yenze Shila Adita embagala nnyo peace.